Ku Prejan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli abantu baffe ab'enjawulo tubaagala nnyo okutumira ngenda bansookanga story then ntumire ku bantu baffe abanaaba bakomentinze kale yonna gy'osinziira nkwebaza okubanga gwe weewaayo okubanga wekumira ku Prejan Media TV ensi ez'enjawulo tubaagala nnyo kale omukulu Eddie Kenzo oba muyite Edilisa Musuuza yalina TV emu gye yabaddeko oluvannyuma nga yakamala okuwona yabadde live naye alina ensonga ze yayagadde okutereezaamuko ezigenda mu maaso mu ggwanga era nga zino ze zimu ku nsonga ze yayogedde nti abantu oba bannayuganda balina ensobi ze bakola naye ne baziremeramu. Eddie Kenzo agamba nti abantu balekeraawo okupressurizinga abayimbi okisegeera okumulekerawo pressurizing abayimbi okudonatinga during eno lockdown era nakiremerako nti entertainment eyitambizibu bingi okubanga efuna yadde 10 nagamba nti era buno obuvunaanyizibwa bwaba politicians okubanga bayamba abantu mbino ebiseera kuba bebebwayo okuweereza abantu naye abantu tutadde pressure ku bayimbi tukira nabo beeyiya bweyiya abamu naye nga tubataddeko pressure okubanga at least babaako ne kye badonatinga ekintu ekitali kituufu. Eddie Kenzo ekyo ekintu akiganye n'agamba abayimbi bambi mulekerawo bassaako pressure. Kale tugenda kuba twogerayogeramuko wano gweojja tuwa endowoozayo ekintu Kenzo kyakoze gye kiri oba bagezaako okwetaasa gwe tubuulire bambi oba omuyimbi nga ye. Abayimbi bano tebalina abantu oba beesonyiwa abayimbi bassaako pressure kubanga si buvunaanyizibwa bwabo bagulira ebintu osobola otuwa endowoozayo naye nga we nagambye ngenda bantumira ku bantu baffe wano nga mmaliriza Princess we bali kubeera ku Prejan Media TV, Agnes we bali kubeera ku Prejan, Fatuma Zakaria we bali beera ku Prejan, Sam Thompson Baby Girl onkulabyeko ogambye ntumira nnyo Chikomeko Viani Lolama Asmal we balibera ku Prejan, Sulaina Amukulo we balibera ku Prejan Media TV, yes Nachaze Morin Mebo nabasirye mwena mwe balibera ku Prejan Media TV nga we nagambye nigakade osubscribinge osobola okubanga ofuna buli latest update egenda maaso mu ggwanga.